nange sirabanga kibiina kifunga Nuupu. Nalabya muganda wange Muwanga Kivumbi ng'agamba nti omuntu yenna atagondedde biragiro bya Nuupu tebagenda muwa tiketi mu 2026. Omukulu Frank Gashumba bukyanga wakula ntalo ku Bobi Wine leero yakutte mu njuki, leero yalungi ennumba. Frank Gashumba yalabiddwako mu katambi ng'agambanga waatalabanga kibiina kifu nga Nuupu, era yeemulugunyizza ku bigambo omukulu Muwanga Kivumbi bye yayogedde. Muwanga Kivumbi mu bigambo bye yagambye omuntu atagoberedde mateeka ga Nuupu oba omuntu atagoberera ngeri Nuupu gyekulamu mirimo gyayo si wa kufuna kaadi mu 2026. Awo Frank Gashumba we yaviiriddeyo n'atandika okwemulugunya ng'agamba bwe kibanga Nuupu eyina amaanyi lwaki Lewis Rubongoya tagenda ne yeesimbawo ewaabwe Mwankole oba e Bunyoro than okwesimbawo e Kampala. Ebyo byabadde bigambo bya Frank Gashumba. Kaakati omu ku balwanyi ba Bobi Wine omukulu yeekolera avuddeyo n'atabukira Frank Gashumba olw'ebigambo ebyo bye yayogedde, era njagala mukuwe owulire kyamukoze. Nange sirabanga kibiina kifunga Nuupu. Nalabya muganda wange Muwanga Kivumbi ng'agamba nti omuntu yenna atagondedde biragiro bya Nuupu tebagenda muwa tiketi mu 2026. Basically mind yaabwe kuliteininga constituencies badde bayina, si ku expandinga dominance ya Nuupu across the country. Rubongoya lwaki agiye Kampala Central? Rubongoya tunnyonnyoli. Oba omanyi Nuupu y'amaanyi gende wamma Mwankole oba ogende e Bunyoro. Lwaki ojja mu Kampala? Ye lwaki? Kitegeera? Era endiga zijja mulonda. Woli mukwasamira we bakuzaala. Era ekijja kya kitaawo n'ennyoko kiri mmanju wa rediyo eyo. Gwe lwaki tobbira wammwe? Lwaki toferera wammwe? Lwaki tokumpanyiza wammwe? Lwaki tovumira wammwe? Era lwaki Jakana tewamuttira wammwe? Emize egyo gyonna wagijja evviira Maria gye mwasenga n'ogireeta e Kampala. Gy'oferera, gy'obbira, gy'ovumira, gy'okumpanyiza, gye weewolera emmere, gy'obonyaabonyeza balandiroodi, naye ng'ate n'ewammwe gye bakuzaala waali wagaze ekimala okukolerayo emize ng'egyo. Mirundi mingi ffenga abavandimwe n'afuuka ffenga abavandimwe. Enjiri ya ffenga abavandimwe n'efuuka enjiri eya ffenga abavandimwe naye ng'ate etambulira mu lulimi lwange Oluganda. Lwaki si mu luvandimwe? Gwe lwaki tokozesanga olulimi olw'ekyo ky'oli mu kutembeeta okukiggusa? Lwaki olina okwekoppa olulimi okuva mu Baganda okuggusa ate ensonga z'Abanyarwanda? Olaba naawe asobola okukimanya nti mulina Oluganda ku Yesu ate tomanyi lulimi olulwo olw'ebbeeyi olulina n'Oluganda ku Yesu, oli mugwi wa ddalo. Singa kyali nti buli omu ayina kubeera waabwe, naawe wooli oliwo mu bukyamu kuba entaana ya kitaawo n'ennyoko teri mmanju, waaligenze ewammwe. Naye bonna boopese tubawulira Kampala, bonna bobbye tubawulira Kampala. Ne bw'okozeeko ebikolobero ne beweewozeeko emmere n'otasasula n'amasuuti n'otasasula Kampala, genda ewammwe. Gwe wammwe wawunya. Ekikulemesa okubeera ewammwe kye kisobola n'okulemesa omulala okuweerereza ewaabwe kubanga si gy'abeera awangaalidde. Naye gwe omusajja waawo ataswala atembeeyo ekintu ky'Abanyarwanda nga tomanyi Lunyarwanda, awaananga Abanyarwanda n'otuuka n'okubatuuma nti balina Oluganda ku Yesu naye nga tomanyi Lunyarwanda. Frank Gashumba edda walingamu ku nsa, ebiseera biri walingamu ku nsa, ng'ensa eyo esobola okubikka emize egyo. Ne mu kaseera kano tokyayina sekatinzo ŋŋambe mbuyeeko ki.
Ongambe mbuyeko chirompa bule muchi. Mu byobukulembeze. Nga moyina okumpabulira ku ddiiru ki. Lubongoya n'akyabalumya nnyo emitwe. Buli foosi kakati mu kaseera kano eri mu kujja eri mu kkuba Lubongoya. Ne tubabuulira nti ebiseera ebisinga buli lwolaba omuntu nga bamusonga mu nnyo sooka weebuze lwaki bamusonga mu nnyo kubanga bannayuganda baagala nnyo baaluleba. Singa maama alibuuza nti obuvunaanyizibwa nga ngenda mbulekeraani abaana ne baddamu nti baba bagundi tobumulekera oyo yaba baleka okuzannya. Yaba tabagayidinga bulungi. Naye gwola abasongamu nti baba bagundi tobumulekera kwasa oyo yaba abalungamya obutuufu. Kubanga ye omwana omuto talaba bulungi bw'ekyo ky'omulagira. Singa kiba kisala ku ssaawa ze ez'okuzannyirira. Kakati ne General Secretary waffe talina budde bwa kuzannyirira. Kyova olaba buli avaayo Lubongoya, Lubongoya, Lubongoya n'apuka Lubongoya, baba Lubongoya Kasikonda tatukuttako. Tulina obweraliikirivu Kasikonda ayinza okutta. Gwate buli avudde gy'avudde nti Lubongoya lwaki tagenda ewaabwe, Lubongoya lwaki tagenda ewaabwe ojja nti awayogeredde mu nju ya nnyina ne kitaawe. Gwe lwaki togenda e Rwanda? Lubongoya bw'aba alina okudda ewaabwe gwe lwaki togenda e Rwanda? N'otuuka n'okkayanira mu nsi etali yammwe batutulugunya batubonyaabonya ate nga booda yammwe enzigule. Lwaki gwe togenda e Rwanda? Lwaki todda ewammwe? Buli lunaku ne muwaana Rwanda nga bw'eri amata obutamu mwe mwagala bali bagabanywerenga nga mmwe muli eno okwaffe mujeera. Rwanda matabuta. Mwabalina oluganda ku Yesu ne muva mu Yerusaaleme ne mujja mu nsi ekulukuta n'emyala ng'enkuba etonnye. Lwaki temugenda mu nsi yammwe wali Yesu oba Yesu gye yakuba omutwe oba gy'alannamira? Bwe kibanga buli omu alina kubeera waabwe ndaba ate ewammwe walungi nnyo n'okusinga wano mudde ewammwe e Rwanda. Mugende ewammwe e Rwanda. Kubanga nammwe wano we musiisidde mwatusina dda. Mwatukola ki? Mwatusina dda. Kakati bwe kibanga Lubongoya alina kuweerereza waabwe gwe wammwe wawunya. Gwe wammwe wawunya. Gwe lwaki tokwata ekkubo n'ogenda naawe ewammwe? Ne Kaasama ne Kakeera okuzungira kwono ke kamanya abawola ke kamanya abatawola ke kamanya abagaba ke kamanya abakodo n'okabuuza nti Franka Gashumba gwatasabiriza omanya otya abakodo? Gwateewola omanya otya amaduuka agawola n'agataagala kuwola? Kakati naye azze omusajja ng'omanya abawola n'abatawola ng'omanya abagaba n'abatagaba yambala lumu sikaati. Tukimanye oba olina kwambala lumu sikaati actually toyina na kujja ku radio kuwa opinion yo ku nsonga za ggwanga oba TV oba toli wathe oba Mugasiya omuti omugasiya. Kakati Frank Gashumba omuti omugasiya yaliwo awa National Unity Platform ekyokukola nakuba mmemba baayo gye balina okwesimba. Mukazi mujja atazaalira atasanyukira kujja kwange ate andeetedde mmumbu ey'okumenya oyagala kuttira mwana wange mundu oyagala olubuto luyiike. Nga Amerika bwe yawaddira Russia amagezi oba nga Russia bwe yawaddira Amerika amagezi aganagiyamba. Gwe tokkirizibwa kutuwabula. Toli mu position etuwabula kubanga totwagalangako era toli twagala. Ekirala nabagamba Nuupu projekiti y'abasajja onyiigira ki kubanga naawe oli musajja w'abasajja onyiigira ki? Amerika esindisa embega waayo era shatannamaliriza mirimu ate kubayo essimu nti ogwe mulamu kakopiira aka radio waffe oli mugwi wa ddalu. Kakati ate projekiti ya Museveni gwagikuba Museveni yaggambyeko nti atuusizza okusaanyawo projekiti ye. Era bw'aba yasalawo ng'ekiina omukuumira mu buyinza National Unity Platform naye n'agireeta ng'emuvuganya gwani okuta ensonga za Museveni oba projekiti eya Museveni. Lw'okkiriza nti oli musiru totegeera kwe kukozesa omuntu ng'ekivumo okukkakkanya abalala nti oyo akolagana naffe ate nga naawe okolagana nabo then gwe akolagana nabo baamu amagezi.
oyo ekivumo kyoteera abantu bogabugami nti oyo nno gwe mulaba akolagana naffe. Omuntu yenna akolagana naffe kitegeeza agenda kukyayibwa mu bantu ate nga gwawo gwobakasukira nti akolagana nabo ate gwe okolagana nabo. Then katugambe nti gwabo omusibo okukolagana n'ekivumo oba Nupu weba projekti ya Museveni ne Muhoozi Kainerugaba ate nga gwe omu ku boogezi aba Muhoozi Kainerugaba ate projekti ya mmwe erimu kubayamba okwandaala okuba yaki okakkanya yaki wawa asindika mbega awantu nga tannamaliza mirimu n'akubayo akasimu nti oyo bw'atuuka mukimanye mbega wange. Dr. Besigye wa opposition omutuufu yeyekka gwe twayinawo anti opposition oyina kubeera mu kkomera naye ye Kyagulanyi ali Bulaaya kaakati nze Nesiga ali mu kkomera ndekayinza ali ebweru ng'ali mu kkomera nsiba nteekako akazito nti mugambe Besigye ate nga nze gwe nina okukkiririzaamu nti ekimufuula freedom fighter ali mu kkomera kale yejjeko empingwa ajja nnunule kunze naye ani alina okununula munne freedom fighter yejjeko empingwa ajja nnunule oba okusibwa kwe okuva lwe yasiba ndowooza gavumenti ya Museveni eri kuyegeyega olw'okusibwa kwa Besigye. Mbulira okusibwa kwa Besigye kwali kusazizzaako ku buyambi e Uganda. Mbulira okusibwa kwa Besigye bwe kwali kubiza sanction abakungu ba gavumenti ye Uganda. Nabagamba Besigye Joshua